Smart. You are honored. Pakistan. Oh, sorry. Pakistan. Muliba mukisa okusanga omwami omuseyisoyi n'omusajja omusiba ebibuuzo abamahadi. So you have something to say also. Thank you very much for choosing us for this award. Thank you very much for all this. You're welcome. Aba Pakistani bameda brick. Guys, mujye bali mwena. Kale. Batusamusenya okubalaba. Okutukyaza. Ffe tusiŋŋaanibwa ku Kampala Modernity Bond. It's a warehouse. So we are so glad to win this award. Companies zibadde nnyingi. Naye tusobodde okuziyitako zonna. So far tumaze emyaka 25 mu Uganda. Era nzikiriza tugenda kwongera okukuuma omutindo gwaffe nga bwe gubadde. Era tugenda kubawa services ennungi. Era ng'obeera ng'oli eyo ng'oyagala emmotoka n'oba olina ssente ntono, please click on us. Okay, for instance, buli omu amanyi ekiri mu ggwanga, omusolo, we have to pay taxes, but as well, you can as well raise money for taxes. For instance, if you need any type of a car, for instance, you need to bring it we bring it for you. You can as well click on us. Come on. Be specific to what $1 million of course, the soul of $1 million bill not wala. Wanga ne boda boda. Ya esuka million ebiri. Kakati okukiisa mu bwangu we're raising 75% ku amount y'emmoloka gy'oyagala. Ate era n'ekirala emmoloka yo wobeera ogitutte just in case jjukira ziri zibeera machines abamu tebaawa service eyo. Ffe emmoloka yo kasita efuna obuzibu, please bring it back. We can as well negotiate with you etukuwamu endala if at all if you really need it tusobola okukyusa spare parts okugulako kubanga